Tukwaniriza mu programu Omunnyo ku makya enkya leero tukubuuza ko nti wasuze otya nyabo wasuze otya ssebo. Programu eno Omunnyo ku makya teye programu ezanyibwa mu misingi olunaku olwaleero nga lwakubiri buli lwakubiri tubeera n'omusumba yalaze bujingo pastor era musumba waffe wali ku House of Prayer Ministries International sinzira Makerere Kikoni mu kibuga Kampala era twebaza nnyo banaffe mwena ababeerako ku programu abasindika obubaka butuzaama amaanyi mwena era nange mbeera olunaku luno lwesunga okuddamu okubasinkana n'okusinkana omusumba yalaze bujingo oluvannyuma lw'ennaku 7 ne leero tuzze ntwala omukisa guno nyaniriza omusumba yalaze bujingo. Amina amina. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe nnyo. Mwasuze mutya, mwasiba mutya, mwasula mutya, mwasiba mutya, mulire mutya. Yes. Mulije. Tulije. Amina. Tutandikirewa. Omanyimo mu Lusoga. Olusoga. Okuba ki? Mukoba ki? Amaddi gagwa. Bana bebusoga bana musaku. Mwebale jona jona je mugemaku. Bebale je bateeka okugema kukwatako. Kukwatako. Aterudde eri embale. Embale. Akukwata sikumanya embale manyi kubala musa mulinya lya Mukama Yesu wera simbwe nabi. Wera si. Ngenda bebaza kukola mwe. Mwanyala kukola emirimu. Sose kwebaza. Okubuuza kiganye. Okubuuza. Muliena. Muli obulayi. Kati bwebanga wali olulimi olunkalubirira. Lwero olw'omu East. Nzate. Ate ne mu Kasese ludde eyo. Olw'okubuulira enjiri. Nfuba nnyo okulabika nti nkwasayo ekigambo so that at least nsobola nti Mukama yebazibwe. Musengwa asakibwe. Agungumale musengwa. Kibumba yebazibwe. Yebazibwe. Kibumba agungumale. Bwe bagamba? Wera simbwe nabi. Mukama asimwe. Zungezaako bwana sifiwe. Rubangatiye. Rubangatiye. Rubangatiye gulu. Abo bakyoli eruddawo. Yonna. Nwana. Ennimi ezo zonna zaffe. Zonna zaffe. Katonda yatuwa ennimi nga nazo ziraga ekitiibwa kye. Bw'oba oyagala kulaba nti Katonda waali totawaana nakudda mu mpaka ezo ez'abantu abakafiiri abatakkiriza nti Katonda waali. Laba ennimi zokka eziri mu nsi ne bw'osoma otya tiwali amanyi ennimi za ku nsi. Bw'omanya Olulasha n'omanya Olulatini n'omanya Oluchina n'omanya Oluzungu n'omanya Oluki ogenda okwekanga ng'oyina ennimi kale ekinene ennyo 50. Naye mu Uganda mukka mulimu tribes 5 mu mmeka? Ziri 6. Omulala ayogera n'otategeerera ddala. Nze kye nakkiriza tuwulira buwulize naye okutegeera kulala. Musumba webaze ku batu beera abaagala programu eno mu bikujuko bye tubaddemu ebya Salt Media 10. Abantu bangambye kimu twebalize omusumba yalaze bujingo programu gye mukola naye etunyumira. Njagala kwebaza baagala Salt Media yonna. At large. Eno programu kitundu butundu ku Salt Media naye era sirema kubebaza mwebale kujagala ate nga bwevaako ku ssaawa 2:3 ez'ekiro ku Salt TV kuba kuddako Omunnyo ku 3 amawulire agakyasingira ddala mu ggwanga lino ate ku Salt FM ne kuddako programu lindirira eyo nayo ekola byamagero mu ngeri yaayo. Naye mwebale kwagala programu zonna eza Salt, mwebale okwagala programu gyenkola na Apollo ku Tuesday. Wabula agamba mugamba musiima tayina kye yali aleese mbomi nakye mwamukwasa sijina kye nali nfunye ate nze sitambula nti oba nange namugamba nange nabasanze eyo. Musumba ndi mwesigwa kimanyi ekyo kimanyi ne wabawo kantu ke baleeta baba tibongerezaako nti kako naye ako kabakako wekka
kale tweyanze nnyo abaana bw'obawa kasooli n'otumugamba mumenyereko kitwala Katonda okuba nti akumenyerako naye kati bonna obasanga ne bakuwa ku kasente okaleeta ne tukalya wano nga balaba kale program Omunnyo ku makya ekutuusibwako aba Jane Haboti. Jane Haboti ke kokunywa akalungi akawoomu ate nga kalina eddekende. Kokunywa kano kakuyamba okukola emirimu gyo obulungi. Jane Haboti akolebwa aba Jane HST Limited mpoza ate ekikulu kye ky'okuba nti anywebwa abantu ab'emyaka gyonna. Tabola kikula oli mukyala oli mwami muvubuka oba omwana osobola okunywa akokunywa ako kalungi. Tebe bamu aba Jane HST Limited be bakola ne Jane cough syrup. Jane cough syrup bwanga otawanyizibwa ekifuba lubyamira kantu ako kagogola emimiro ate nga kakolebwa mu miti ejaffe ejja wano. Kasangibwa mu maduuka wonna ne mu matundiro g'eddagala okwetooloola eggwanga Uganda. So aba Jane Haboti ate nga Jane cough syrup we batuleeta ku mpewo mubawagire kuba nabo batuwagidde. Donald Trump gwe tubadde tulabanga nga kaliddalu ng'omuntu ali awo bw'atyo. Kati naye Abamerika bo bamulabyemu ensonga. Omulalu naye bw'abanga ayogera Apollo. Kino tukiyigirize n'abalala nange nakiyiga kuva ku bakadde. Omulalu bw'abanga ayogera saayo omwoyo mubamu ebituufu ate nga bituufu nnyo naddala ng'omulalu osanza adduka ng'ava gy'olaga ng'agenda agamba bali mu kutema abantu oba ng'agamba empologoma gwe n'olowooza nti mulalu n'ogenda eri bakutemye oba empologoma ekulidde. Kakati omulalu ebigambo bye byonna si bya ddalu mubaamu ekiramu. Kati Trump abadde n'ekyabagamba wano mu Uganda nga naffe kitukwatako unemployment mu youth eri mu nsi yonna ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Kati abadde abalaga sente statistics nga azirina n'abalaga sente ezigenda mu ntalo nga sente za Amerika muwi wa musolo nuddira sente z'omuwi w'omusolo nezona ezigenda zigwera mu Ukraine ng'abavubuka tebalina mirimu ng'abalaga nti ne bw'ojjayo bujja half eri mu kukola ku ntalo abavubuka ba Amerika obabeera batererereza obulamu. Oye gwe bayita omulalu. Kati wadde Kamala yabadde muto naye nga talina bigambo binaazimba. Olese n'ekyemyaka kuba Kamala ali mu 57 awo yolekera nkaaga oba ayina nkaaga yennyini. Trump ali mu 8. Trump ndoza yenkana n'owekitiibwa President Museveni. Kati Trump yenga kyabalaga is a fact era abalaga nti Russia teyenkana America. China teyenkana America bayina babiri bokka mu kamwa kaabwe tebana mulagwa boogerako. Naye kisobola okuyamba America ate yeeyongere to be great again. Kwe kufa ku bantu baayo okusinga okunaayiza entalo. Kati ogwo omulamwa mukulu nnyo. Mulamwa mukulu nnyo. Munnamawulire omu mu America yabuuza ng'abuuza president wa Ukraine n'amugamba oweereddwa akazindalo nga bwe tuli wano kati ku Salt TV n'amugamba ensi yonna ekulaba. Waayo ensonga ne bw'eneebeeremu bw'eti eteekwa okumatiza Omumerika okukkiriza ensimbi ye ey'omuwi w'omusolo ensimbi ye gyaba mu musolo okuba nti bagidivertinga edde mu Ukraine. Yaddamu ati yali alina kwogera nti kubanga Russia yabayeekiriza. Kati Russia okubayeekiriza kiddira sente za Amerika ez'omuwi w'omusolo okugenda mu Ukraine nga si nsonga. Bayina NATO gwe mukago bagatte sente naye kati wano nga Amerika eringa ekyesimbyemu yokka. Ebibuuzo bannamawulire babuuza ebibuuzo bannamawulire batabeera polluted nti babeere nga balina ebirala bye beenoonyeza basobola okuzibula ensi amaaso. So Trump yagenda alaba ebituli ebiri mu bukulembeze bwa Joe Biden ne Kamala Harris vice president we n'asooka abakwata ng'anyiga bituli byokka ebyo ne bakizuula nti namukadde balina omumugjayo yabadde ateekwa buteekwa ne bajjayo Joe Biden
naye sirowooza nti yeesiimira ne mugamba omusajja ajja kukuba n'enkoona eyite mu ttaka bakitegeera naye era tekibayambye era tosobola kunenya Kamala Harris kubanga azereeti bwe muba ne first 11 yammwe n'esamba mu ddakiika y'ekinaana ne muleeta substitute temuyinza ga nti substitute yabakubiza actually baabulwa omuzannyi baabulwa omuzannyi nga gwe balina omusajja amuvunziza baabulwa omuzannyi naye otuwadde ekyokuyiga nti nga twolekera akalulu ka 2026 issues ensonga ez'abakulembeze ze boogera ze tuteeka okusaako tulonde ensonga tulonde policies policy muntu atubulire policy si kugamba nti his excellence aluddeko ekyokulwako si nsonga gwoleeta ki ensonga kati okulonda okuwedde kwasala Uganda ne kudda n'emukati naddala kubateeka okubanga ba implementing ebintu mu kulonda okuwedde ndowooza twafunamu pulezidenti yekka abasigadde buli area wano mu central ekaaba bukaabi balonda ambulera tebalonda bantu nalabye ekikonde ekyabadde mu parliament wiiki ewedde anti kyegamba nti balonda ambulera tebalonda bantu tuli ku kikino ekikonde nga mulwanira ntebe nti oli atudde ku ntebe yange oba nange n'okwata omusajja omukulu ng'akaana akato omukasuka eri ave mu ntebe yo parliament ejjudde entebe kati oli bwakuddiza kati ekyo kyekizibu kye tulina ekyatukoze obulungi nti bonna ba opposition abo be baagala okuteekinga entebe singa omukulembeze w'eggwanga linaavaako naye obanga basobola okukozesa eŋŋuumi nga tebalina mundu watyanga be bali inikyagi y'emundu ng'etokota kubanga oli omulaba nga yabadde yeepika bulungi nnyo akulaga nti ebikonde abina naye nga talinamu na bikonde byamu emirundi gyonna gye yagezezaako okulwana mu palamenti bamukubye esooka n'anyiiza General Katumba Wamala ate bonna abamukubye bonna bakadde abamukubye bonna bamusinga emyaka kwega balinganga abamuboneza omuneza mu palamenti olala bajja kujja n'akaggo tuli ku kimusumba tuli ku Uganda palamenti gye twogera nkomezaawo oti eno nze ndi ku bya America no musumba kituufu twogera ku issues mu biseera ebyokulonda issues ensonga ze ziba ziweesa omuntu akalulu si walala twategedde omugaso gwa campaigns campaigns kubunyisa nkola gy'ogenda kukola mu bintu abantu ne bakusiima oba bappateyo oba si bappateyo abalonda tulina okuva mu nkola ey'okulonda embwa kubanga bagibisambuleera tulonde ensonga bw'olaba nga twali ensonga yakulonda tolondera ddala ebitundu Democrat byabadde yinamu amaanyi byonna Trump yakukumbyeyo bukukumbi amakulu gaakyo nti n'aba Democrat bakoowu tebavudde mu kibiina kyabwe naye balonze for the future of United States of America eyo musumba yenjawulo ey'ensi nga America n'ensi nga zino ezaffe okuba nti oli ne bwe bamwambaza batyakala oli n'agamba nti naye nedda wano tulina okuva mu nkola yo gamba nti gundi aveeko naye kiddako kyo mukimanyi you are changing for the good or for what? Just for the matter of change. For the matter of the sake of change. For the sake of change. Mugenda kukyusa naye kiddako mukimanyi ebyo bye bitawanyiza n'amaka g'abana Uganda n'amawanga amalala abantu baagala embaga naye tebaagala bufumbo nkigaziyemu abantu baagala embaga naye tebaagala bufumbo era omuntu kaasamba kadaali neyeyongerayo awo ebiddako abo abatabimanyi naye ayina baalaze nti abadde anyumira makeup abadde anyumira gawuni ayisa abantu bangi ku kintu kyatategeera obufumbo si pate si gawuni si kinyumo it's a lifetime commitment oteeka okuba nga oli mwesigwa
mu bufumbo obwesigwa kintu kikulu nsonyiwa ndowooza twogereko katono nekwoli omusajja yakyankalanyiza ensi yonna eyakebaka ne bakabakungu kumpi nga bina mwogereko nga gwe munnamawulire ali wano mwogereko omusajja yaswazizza abakyala kumpi gavumenti yonna nga ne mu famire ya president namwe ayina beyebaka nabo nebaka abaminisita bonna yebaka nabo ng'alina ekigendererwa ekiri tu ivo wadde byonna biri ivo nti buli gwe yebaka naye amulinako akatambi yamulikodinga sitaani ennaku zino kyalwanagana nakyo bakiyita marriage kituufu alwanagana ne marriage because if you break a home you break the nation. Tekizeeyo waliwo otandikidde Musumba nti abantu bayingira mu bufumbo si lwa bufumbo naye baagala ku kinyume showbiz. Kati bano bakaba minisita omuvubuka babadde yebaka nabo omuvubuka atandika atya banoonya ekitiibwa ky'okubeera bakaba minisita naye tibanoonya bufumbo obufumbo empagi yaabwo esooka Katonda kuba ye mutandisi waabwo empagi yaabwo ey'okubiri bwesigwa empagi yaabwe ey'okusatu kwagala God, trust, love. That's it. Oteeka okuba nga oli mwesigwa oteeka okuba nga oyiirawo omwami wo omubiri oteeka okuba nga oyiirawo omukyala wo omubiri era bw'oba onoonya omusajja kwata ku mukyala we bw'oba onoonya omukazi kwata ku mwami we omukazi agenda wala tayinza kigumiikiriza naye bano abakazi b'ennaku zino be batunda babba baabwe n'omuwa ebintu byonna n'omuwa amaka amalungi naye nga alya ssente okuva mu balabe bo tukyali ku kalulu because we are talking about making choices. Ne marriage you make a choice. It's a choice. A choice. Naku kalulu abakukwana bangi lwaki ofumbirwa gwono okiitinga kalulu kizeeyo ku issues nti bw'oba ogenda mu bufumbo tunuulira issues si sente nti ensimbi nti ono alina sente awo no bagenda nakunyigira kati kogamye mu si sente si bugagga kati empagi bazikyusa empagi zakyuka Katonda obwesigwa n'okwagala babijjawo bateekawo sente n'awookubiri ne bateekawo sente n'awookusatu ne bateekawo sente nkiddemu Katonda obufumbo bwe yasimba ku ye ku bwesigwa n'ekukwagala abantu bateekawo sente n'awookubiri nawo ne bateekawo sente n'awookusatu nawo ne bateekawo sente eyo sayidi y'abakazi sayidi y'abasajja bajjawo Katonda ne bateekawo okuvuganya nze mututa asinga obweru era nabo ne bateekawo sente tebabatwala lwakubanga beesigwa tebabatwala kubanga balina okwagala omusajja ayina sente mu byalo ne mu kibuga okutwala kati omukazi oteeka okubanga banno basinga businzi sente so si kubanga obasinga idea nti olabikanga omukazi asiimye proposal olabika olina future era abawala kati abali mu kulaba Salt TV n'abatuuliza ku Salt FM n'abakazi okubagamba nti alina future entangaavu mu birowoozo n'alina sente mu cash ate haki okulonda sente bagamba future kasita sente zibawo future ejja bo yendowooza eyo nti sente bwe zibeerawo future nebasanga nungi. That's the thinking. Kati bangi abafumbirwa olwa sente ne bana ababatwala lwa sente naye tebagenda lwa kwagala ziri empagi esatu tebagenda lwa Katonda nti omusajja ono mulabyemu Katonda tebagenda lwa kwesiga nti omusajja ono mulabye ajja kubeera mwesigwa era abamu bali mu bufumbo ng'omukazi ali mu bufumbo kati ng'atuulira naye ng'omusajja yamupasula bupasuzi ng'empasula gye yamupasulamu munne muwala munne ye yamutwala nga bagenda ku deeti y'abali
namulekera akanamba oba n'atwala akanamba namulyawo nga kizudde nti ono afunye omusajja alina ssente neyerabira nti love awo yandibanga teriiwo. Kati batuuse mu maka agali mu ssente nga bwe walabye oba bw'ofolowinga obutambi obwo oba oyo omusajja egonga waakako amaka gali mu ssente naye temuliimu bwesigwa era temuliimu Katonda. Kati musumba nno nze nzikiriza enkuzi eyo nze mu kalulu ka America n'alabye Katonda ate omusajja bamuzoyeza bwe tukozesa olulimi lwa wano bamuzoganyiza okuva ku nnaku lwe bamuwangula okutuuka lwabafulumiza. Oyinza okikiriza ekyo nti tawumuddemu abaddenga n'agasango mu kooti midiya zaabwe zimukubye social media zimukubye bamufudde katemba bamufudde kazanyirizi bakoze ekyo n'ekisoboka naye kituyigiriza olwaleero mu puroguramu y'emisingi n'omunnyo ku makya nti bw'olemera ku mulamwa kabakufuula eddiikuula dduukula limala n'alabika ku nkomerero. Survivinze 2 assassination attempts. Yes. Emirundi ebiri esasi lyayita kutu. Can you imagine? Katonda ngabo ewedde emirimu oyo n'ataba Katonda ate tulina omulembe nga guli ruthless nyina gwe nali nyume naye ng'abeera mu Amerika ne muga nti nga kibi nnyo okuba nti akalulu ka Amerika ke tulabirako mu nsi yonna kalimu n'okuba omuntu essasi omunene bw'atyo n'agalala bannoono naawe okkiriza ebyo naye nalowooza mu katemba naawe okkiriza ebyo kati ekyo nga kisoboka kitya bali mu katemba waabwe. So tuli mu mulembe ng'omuntu bw'aba awagira ggwamu akategeera tasigalamu magezi tasigalamu kaabuntu. Amerika si ensi gy'ozanyiramu katemba weetege sniper. Director wa CIA ya resigning omukyala kati ekyo tozola bakkiriza nti waaliwo ensobi ensobi zakolebwa bwali bunafu eri ebitongole bi secret service ne CIA ebyokwerinda byonna. So nsaba Katonda atuyambe obuntu bulamu bwo bukomewo omuntu aleme genda mu geyeena ya bwereere kye batakukoze nga bakikoze omulala kkiriza nti kyabaddewo ekyo kyo oyimirire ng'omuntu okivumirire okiwakanye okigaane naye oli osigale nga tomuwagira naye okitegere nti ekintu ekyo kyabaddewo. So bangi ku bannayuganda bali mu Amerika be tubadde twogerako nabo nga baga nti tewaaliwo masasi gaawo. Ndowooza kuba kwagala okungi si kwagala kuba kusiriwala. Reality esigala reality. Ekituufu kisigala nga kituufu. Ekituufu kisigala kituufu. So America nsi nnene nnyo. I saw God's hand. All the pastors, all the evangelicals, all the Pentecostals, all the Christians made a statement. Tewali abadde takimanyi. Made a statement. Nti Donald Trump muntu akkiririza. Omukazi oli abakuyitamu simanyi we tubadde tugenda kudda nga bwe nagambye nga ntandika nti America eronda president wa nsi yonna. Ekigambo kyabadde taagala kulira oli omukazi nti Jesus is the Lord. Sure. Of course. Zisiwayiriza sina na budde obwo. N'omulamu ogwa US. In God we trust. Dipi erudde ng'eyagala kugujjawo. Kituufu. Erina ekyaye yeegamba nti out of many we are one. Era nga reasoning ya mabega wa statement eyo nti abamu bava mu Africa, abalala bava mu India, abalala bava mu United States, mu UK, abalala bava wakati bangi nnyo naye bali omuntu omu ng'Abamerika. Naye nga kyekwaso. America yateekebwa ku musingi kujjawo kiri ekya America eyo eriwo yavumbulwa ab'evangelists. Nga bw'olaba nti bano bamapeera bajja eno ne baani ababuulizi b'enjiri ne bali bagenda eri ne bavumbula omwalo era ne basooka babeera amatwale ga Bungereza. Bungereza yavunula Bayibuli okujja mu Hebrew Aramaic n'egizza mu Luzungu n'etandika okutambuza olulimi lw'ekakasa nti lunaategerekeka.
era bwetu tunaffe betugifuna wano so Bungereza erinayo omukisa ogw'enkizo okuba nti Katonda yagikozesa nayo nekkiriza mu 1615 nga gwakaawo ne bavunula Bayibuli ne bagitambuza mu ekigambo kya Katonda ne kitambula mu nsi yonna. Tuwulira King James. Kati omutawaana we guli nti obwakabaka buno obuliwo kati mu Bungereza ate bwava ku mulamu asibye ebya King James kati bano bakiriziganya n'ebisiyaga bakiriziganya na buli kya busiru. So oli omukazi ugaito omukazi senga yayiseemu abadde evil eri ensi yonna takkiriza bisiyaga byokka wabula n'okuwaka ankulamu embuto legally. Exactly. Abortion rights igwe gubadde omulama naye kaakati laba ye yennyini maleeto kati singa baamugjamu kubanga omukazi amufunye mu musajja atali wa ggwanga lye wewuunya omuntu yena bw'aba alowooza ku abortion ateeka okusooka ng'okulowooza ye yennyini okubeerawo kwe singa baamugjamu. Era twebaza abawala bonna n'abakyala abatajjeemu mbuto nga totidde kufaako kokka nti osobola okufa ng'olugjamu naye n'otya okugaana omuntu oyo okubeerawo. Yes. How can you advocate for your rights when you are denying somebody that is totally innocent of his or her rights? Omuntu ono ali mu lubuto gw'omwagala muggyemu tayogera naye ayina eddembe ly'okubeerawo. Weewuunya Musumba nti oli n'abeera nga kampeyini ye namba agitambuliza ku mulamwa kujja mu mbuto abortion rights. Ogwokubiri ebisiyaga byegazaanye LGBTQ rights. Really? Era naafuna abamukubira enduulu naye ate nabo batono abantu abo bakangakanga bukanzikazi kati ate ye Trump erudde eno. Yes. Atambulidde ku sanity unemployment rates okuzikendeeza ayina n'ensonga endala economy ey'Amerika okugiza engulubyo ayina n'ensonga endala gye yaraisinga Trump n'agamba obukristaayo buddemu busibwemu ekitiibwa mu Amerika. Katonda wange. It's not just America being great again but also Christianity being great again. Era essala zonna ezisabibwa eziri ku recording nja kukusa yalingira ku videos essala zonna ezibadde zisabibwa ng'omusajja yafukamidde wansi nga basumba bamutaddeko emikono nga basaba Katonda awangule eggwanga lidde mu mikono gya Katonda. Katonda akikoze. Abamerika bonna abategeera bakimanyi nti ekiswala ekiri ku ggwanga nga Amerika kinene. Russia si nkristaayo. Russia sijja nakubulira nti manye eddini gyesoma okujjako oba orthodox ndoza something like that. Naye Russia ebadde ekuba Amerika ng'egiranga kutumbula bisiyaga. Waliwo okuba okw'emmundu waliwo okuba okw'ebigambo. Oli ne bw'oba omusinga amaanyi naye morale bw'oba mufu toyina moral authority. Bw'obanga n'empisa zo nazo tezi anti empisa z'omuvundu empisa zo nga tezikweyimirira. So kati awo Putin wabadde bayina amaanyi n'Abachina bonna nga baga look at these ones. Nze nalowoozeza Musumba Katonda reclaiming America. Of course. God is reclaiming America. Reclaiming America. Kuba ekubo lyebadde ekutte libadde ddala. Vice President Vance. Yeah. Musajja mulamu nnyo mu by'omwoyo. Really? Kati nonze mbadde oyo simu mulamu nnyo mu by'omwoyo nti be bayamba Trump okumukuza nga ba spiritual fathers. Kati America neddamu okuvuganyizibwa eyo. Emusingi ogwo kati bweteeve ku byesuubiza ensi egenda kuyimuka kubanga America bwe beeyimuka ensi yonna ebeeyimuka. Nze nabagamba tuwali nsi esinga America teriyo ate kibi nnyo okugaana ekituufu okuyingira mu mutwe gwo. Ekyo kyekituufu kirina okubeera mitwe gyaffe nti America etusinga naye kyagitusingisa si kirala nti yatandikira ku musingi gwa Katonda. Kati ekibadde kigissa wansi era ng'etandise kwekangabiriza etaddewo entalo mu nsi yonna ekibi kyekigissa wansi ebadde esesetuse mu nsi yonna mulimu amawanga abiri agagulumiza Katonda waggulu, America
ye yatusooka neba n'emmota egamba nti in God we trust. Uganda neddako mu 1962 naye neefulumya nti for God and my country. Ensi bbiri mu nsi yonna ze zirimu God wakati. Ekyo bannanga abantu bakimanyi. Kati n'emwe eyaffe eya Uganda mu butono bwayo erina obunywevu nti yanywerera mu Katonda. Tuyina omukulembeze ndowooza akyasinga obulungi mu Afirika yonna. Ensonga agifuula nsonga era agikuza ensonga enkulu ebeera nkulu mu maaso g'Oweekitiibwa President Museveni. Ensonga enkulu yebeera enkulu. Nsonga nkulu nnyo protecting future ya Uganda. Ng'okola etteeka eriggalirayo ebisiyaga. Kubanga ekigambo ekikwatagana ne Sodom ne Gomora ne science akimanyi ne geography akimanyi ne kati batuuka ne balaba Katonda yakolimira ettaka liri teririddamu kubaza kintu kyonna yayokya abaaliwo bonna n'ettaka n'alyokya ne lifa. So omuntu ateekwa kwesembeza ekintu kifaanagana bwe kityo. N'olaba abasajja abakulu n'abakyala abakulu ab'ebitiibwa nga batembeeta ekintu ng'ekyo ekitalina production ekitalina ekitavaamu bibala ekitali productive tikirina. Naye wano ffe Mukama atuwaniridde ate nebaza Katonda nti kaakati abaatuteekako ebibonerezo abaali basanctionize ba right honorable speaker waffe n'abalala bonna be baali basonzeemu eno gavumenti eyazzeeko egenda okulayira nga 2 January mu America yanditujjako envumbe ezo yanditujjako ebintu ebyo naffe ne tukulaakulana. Omuntu alina okitegeera nti America bw'eba ekosebwa bw'erwala ssenyiga ffe no tuba ku kafuba kubanga dola yayo bw'ekwatibwamu wano eyaffe etandika okufuuka essente yaffe efuuka ekitagasa. Singa America ekyankana ogenda okutuuka dola ng'egula 1,450 at least kati egula 367 370 bwezityo naye dola ya America bw'ekyankana ye ssente y'ensi yonna. It's a global currency. Era olabagana amawanga geegasse bagayitaani gano agagezaako okugyawo dola mukago gwa BRICS. Ogwa BRICS. British manya India China ani South Africa China Russia ne Brazil bonna bagassa amaanyi ago balwane ne dola bafune sente nga ekola mu BRICS erwane ne dola evuganya dola. It's a joke. Tomanya musomba sebe bintu nkubulire euro yagaana okuwangula dola. Euro yalemererwa tuleetewo ezibaddewo okwo. Euro kintu ndabanga ekinene okusinga BRICS gye baagala okukola. Euro kintu kinene nnyo n'ate euro gundi ya crumblinga ebbeeyi yayo eri waggulu naye tuwali agitwala. Dola waliwo n'amawanga nga gaggalawo ekonome yaago gakozesa dola zokka. Dola efuga. So tulina okwegendereza ennyo era ne tusabiranga nnyo America nga naffe bwe tusituka omuntu bw'abanga akusinga tomuloga tomukolimira tomukyawa tomunyiigira noonya engeri gy'otaapinga mu kyakusinga naawe oyambuka empola mpola. So spiritually era enjiri babadde bagyetugira mu America. Ekkanisa zonna eziri mu Uganda ez'abalokole ez'amaanyi abasajja bali be baatusigamu ssente. Emirandira giri mu America. Era America bwe crumblinga credit crunch yaggalawo amakanisa mu Uganda. Amasomero agaali gasomeramu abaana nga bali ku basale gonna gakulozinga credit crunch. So America spiritually yeetaaga okubanga eri upright. Waliwo ya tweetings nti President Museveni ateeka okubanga musanyufu ku lwa Donald Trump. Tebalina buzibu. Era kyatukola bubi nnyo okubanga Trump ali mu America. Trump asobola okufuga mu Africa ate n'alwako nnyo. Era singa America ebadde ensi nnyangu Trump yandikutte mu constitution ye. Kubanga making America great again it's not 4 years. America to be great again yetaaga emyaka nga 4. Ananula ebisanja.
ate kijja kubaawo ekyo ebyo byange abatuuliza ebyo byange eri America musumbe nkuga singa kibadde nga America ngeringa Africa ebyo ebisanja singa akajje tukakuba bwe yetaagamu ebisanja ebiwerako imagine America great again bwe tufumiitiriza olufaafagana America lwe yafaafagana esobola okudda engulu ku myaka ena gyokka aneba ine enkole eringa enungiko wadde nga obukulembeze butera okuva mu kibiina ekimu budda mu kibiina ekirala nene ba vice presidents baabwe nga bw'obadde olabye kati Joe Biden bwe akalulu bwe ekibiina bwe kyamuggyeyo nga balaba nga tajja kusobola na stepping down ku candidacy ya presidency bataddeyo Harris kati ne Trump babanga yetesitese bulungi n'amala emyaka gye kuba kati asobola okufuna munana agira kuvuga kimu kyokka avuga kimu kyokka kiri yakimala kati Vance nayawo abamutesitese bulungi gaddamu avuganya kadi yaki ya Republican naye kati bali bazayo ku drawing board abasiyazi bazayo ku drawing board Trump teyetaaga saala yetaaga essaala era azirina ensi yonna emusabira yes kubanga amasasi gano gayiseemu n'okuvuganyizibwa n'amaanyi gogaa nti bazzeeyo kati tebasobola mutta kitoofu kati America eba eswala okwasasinatinga va ku biri bye baakuba ba Jeff Kennedy naye kati omulembe gwe tuliko baali balina muttira waliwo baamukubira essasi nerimiisinga naye ng'amaze okulayira n'Obama bandimuse kuba ye muddugavu yasooka bafuga naye walaba enkuuma gye baakuumamu okulayira ku Obama yali si ya bulijjo baakuuma okulayira ku Obama mu nkuuma etali ya bulijjo so that tebaswala nti president yawangudde ate bamwasasinatinze okiraba kati Trump bagenda mukuuma n'amagezi gaabwe gonna America erema okuswala mu kumukuuma n'amagezi gaabwe gonna naye era bagenda planinga bakomawo batya kubanga Trump ne wankubadde nga mu America naye tali mu advancinga New World Order New World Order kyekizibu ky'ensi kati kyerina abantu okubakuba ebirwadde abantu okubatta mu ngeri yonna esoboka ey'entalo abantu okuboonoona kukendeeza okuzaala bebe byokulegalizing abortion musumba lwakuba nti tetukigaziyangako nnyo okulegalizing abortion kiba kikendeeza okuzaala nti omukyala bw'afuna olubuto lugjeemuwo ate agenda mu bisiyaga nakkiriza neyegatta n'omusajja naye bamugamba jjamu oli waddembe jjamu kati ekyo kikendeeza era abantu kati naye era ali waasinga omusiyazi ekimututte ku musajja muno ba ku mukazi munne nsi buteeyongerako noona ajjamu ate yattidde ddala omuntu gw'abadde aleese eyo ensibu ekyo Katonda baagitunulira atya okusoma okumanya Katonda mu America baakuggyawo mu masomero era ebimu kubadde ensonga ze mu kampeyini omwana ateeka okutegeera nti waliwo Katonda wabula kyabadde bapushinga kwe kuba nti abaana bayiga okwegadanga okwa buli ngeri mu masomero gonna oli munnamawulire temwakwatako obutabu wano musomero erimu nga bujjudde nga bwogera buseegu bwereere obwali bukukusibwa abo ba New World Order be bali emabega waabyo abaana abato bwe watutte basome ebirimu amagezi babasomesa bika byakwegadanga bya mirundi emeka waliwo ebyomusajja n'omusajja ne babaga nti eyo yenkola enkadde eyo omusajja n'omukazi rather eyo omusajja n'omukazi ne babaga nti eyo yenkola enkadde musumba kantegeza abatulaba abatugoberera ku Munnyo ku makya nti programu eno era kutuusibwako aba Jane Haboti. Jane Haboti ekolebwa aba Jane HST Limited be bakolera akukunywa akawoomu akazaama amaanyi kalina eddekende ate nga tekaboola oba muto oba mukulu mukyala oba mwami oba muvubuka akukunywako kettanire. Aba Jane HST Limited era be bakola Jane cough syrup otawanyizibwa senyiga ekifuba ne lubyamira wekwate Jane cough syrup
akolebwa mu miti ejaffe ejja wano ate nga asangibwa mu pharmacies ne drug shops wonna okwetoolola eggwanga Uganda. Munoonye ku bw'okunywa obwo mubunyweko tebulina budde obaki kanyweko ate obeere nga obeera bulungi. Kuba essimu obanga weetaaga okumanya ebisingawo noti 7 noti 5 2 noti 7 956 awo nno tuba mu Munnyo ku makya naye ate erudde eri tuli mu misingi butereevu. Musumba wangi nyumirwa nnyo okusoma ebyawandiikibwa. Tutwale ebyawandiikibwa bigamba bwe biti Zabbuli 33 olunyiriri olw'10 ne 2. Zabbuli 33 naye tutandikire ku lwa 8. Okay. Psalms 33 from verse 8 to verse 12 ne 13 twandigitutte. Ensi zonna zityenga Mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga. Lwe lw'omunaana. Kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibya ebirowoozo by'abantu. Okuteesa kwa Mukama kunywerera ennaku zonna, n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe gyonna. Eggwanga lirina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa, abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. Olw'e13 Mukama alengera ng'ayima mu ggulu, atunulira abaana b'abantu bonna. Tukomaawo wadde twandigenderera paka ku lwa 22. Psalms 33 tutandikira ku lwa kumeka? Tutandise n'olw'omunaana ne tukoma ku lw'e13. Olw'omunaana, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke and it was done. Yes. He commanded and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Sweet comment. The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. Yes. From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works. Amen. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. Wow. And a horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Amen. Our soul awaits for the Lord. He is our help and our shield. Yes. For our heart shall rejoice in him, because we trusted in his holy name. Yes. 22 to Mario. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Amen. Kyekisibo kye twamaliriza ekisa kya Mukama kibeere ku bulamu bwaffe. Soma ebyawandiikibwa n'empulira bulungi nnyo. That was good. Singa amaanyi g'abakabaka n'embalaasi zaabwe nga byebikola, Trump yabadde tayitawo. Sumba. Baserebu bonna abayimbi abagwagwa bonna abasiyazi bonna babadde ku ludda luli. Following yabwe bagireeta bewagire netekola. Katonda bw'aba asazeewo ekintu aba akisazeewo. Ennyiriri zonna Musumba ze tusomye
ziragamanyi ga mukama ziraga nti obwesigwa mu bintu ebyaffe manyi agaffe tebigasa ne kano tukajjeyo kubanga titugenda kuddamu kwogera ku byabukulembeze bwa America next Tuesday tujja kwogera ku kirala nti beekwasa luli nti Russia ya hakinga yamubbira mu 2016 naye kaakano okulonda kwawedde nga Russia yabagamba nobaga nti yawagira bo naye nga of course yali ebalimba Russia yagana president yaganye yaganye okugera ekintu kyonna kalulu kano yabaga singa wakuwagira yanduwagidde Harris Kamala anti mwagamba mbu twamu kati mpagira Harris Kamala kati katulabe bwe yagamba naye bano abantu babadde na byonna njagala otuddemu tusome nyiri zino kati nange kansome mu Luganda Zabuli 33 okuva ku lunyiro lw'omunaana okutuuka ku lw'abiri ensi zonna zityenga Mukama bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga kubanga yayogera nekikolebwa yalagira nekinywera Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe gyonna eggwanga lina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa abantu be yalonda okuba obusika bwe ye Mukama alengera ng'ayima mu ggulu atunuulira abaana b'abantu bonna ng'ayima mu kifo eky'ekisulo kye alaba kwabo abali mu nsi bonna abumba emitima gyabwe bonna alowooza ebikolwa byabwe byonna tewali kabaka alokoka olw'eggye okuba eringi omuzira tawonyezebwa maanyi mangi embalaasi kyekintu ekitaliimu ku bulokozi so teewonyenga muntu olw'amaanyi gaayo amangi laba eriiso lya Mukama liri kwabo abamutya kubanga abo abasuubira kwabo abasuubira mu kusaasira kwe okuwonyanga emmeeme yaabwe okufa n'okubakuuma nga balamu mu njala emmeeme yaffe erindiridde Mukama oyo ye mubeezi waffe era ye ngabo yaffe kubanga omutima gwaffe gusanyukira oyo kubanga twesize erinnya lye etukuvu okusaasira kwo ayi Mukama kubeerenga kuffe nga ffe bwe tusuubira mu ggwe sumanga bigweredde musaala lunyiriri ki biina kugwera musaala oteeka okusooka okwanalayizinga amaanyi ga Katonda n'omaliriza ng'ogasaba okusaasira kubeere kuffe bw'aba tasaasidde kyekisibo kye twamaliriza ku Sande Mukama atwongere ekisa waliwo kye twanaba kwogerako salt making a decade it has been God's grace kisa tetusobola kusaba kirala wabula ekisa ekisa kyeyongera okwekubaganyamu eyo gy'otambulira bw'oyogera n'ababagamba nti eno puroguramu nnungi nnyo bangi nnyo si balokole lwaki batuwuliriza kisa lwaki batulaba era kisa ffe tulina amagezi amangi ffe tulabika obulungi ku feesi tulina kye tubawa tulina handouts naye ekisa kigatta abantu bonna n'osanga nga bonna bali ku salt kale bw'omala okumanya amaanyi ga Katonda omalirira mu ssaala osaba kisa era kikulu nnyo buli atuwuliriza okukijjukiranga nti yatonda eggulu n'ensi kati gwe weetaaga ki ekyo ekyenkana eggulu n'ensi tewali olina okukijjukiranga gwe atuwuliriza naawe atulaba nti yawanika eggulu omuli ebintu bye tumanyi ebyenkanidde awo planets eziri waggulu awo nga n'emunyenye obumunyenye esinga planet earth enjuba yo tolina kyogyogerako omuliro ogwayo waliwo omusana ogwokya n'owulira nga emirembe gikuweddeko naye ng'eri waggulu nnyo teseetuseemu naye nga layiti egenzeeko ndooza mufuulu n'owulira nga oyagala kutambula bwerere nga ne bwona otambula obwerere twali agenda kunenya buli muntu ayagala kujjamu ngoye naye tutidde tubuliddwa akasooka okuzijjamu naye ettaala eyo yagiwanika bwogu era ekiro
agizikiza wadde erina amaanyi mangi nti emisana bweba yakatokkiriza nti eneezikira emunyenye tutandika oziraba kugulu zibeerayo wadde budde bwa misana zibeerayo naye nga zibikiddwako kubanga yagamba nti bayibuli kyegambye nti yalagira nekikolebwa olw'omwenda amakinga bayibuli ogimakinge Psalms 33 verse 9 kubanga yayogera nekikolebwa yalagira nekinywera leka wabeerewo obudde obw'emisana yakiragira nekikolebwa ate nekinywera leka wabeerewo obudde obw'ekiro ebikola emisana birala n'ebikola ekiro bulala enjuba tekola kiro obuyinza bwa Katonda Musumba tebuliiko bw'omala okubutegeera bakagezi Munnyo Musumba oyogedde ku biri mu bwengula n'olwaleero tebanaba kutegeera oba okukakasa ebiri mu bbanga okuggwaayo waliwo ne planets empya ezakazuulibwa ze baakazuula nti kyeziri butereevu waliyo gye bayita Europa n'abamu sayansi abatwalayo nga baagala batuuka bali Katonda ebikyaliyo ebyo tutamanyi bwe buyinza bwa Katonda owulidde batuuseeyo basanzeeyo amazzi enjazi biki bayogera ku bu aliens waliwo obusajja obulabika nti businga abaakuna amagezi ate nga naffe tulowooza tuli bagezi naye mu byonna ne bw'obala species zokka ebintu ebyo mulimu lw'osanga ekinyonyi n'osamalirira n'oga Katonda wange design eri ku kinyonyi kiri neobuuza nti oye yatuula akidesigning buyinza bwa Katonda singa omuntu tiyagwa n'akemebwa setaani n'akkiriza okuliza setaani singa tuenjoyinga buli kintu nga tukiraba emisota singa tugiraba singa twali musota gusula mutwe kutuwandulira malusu singa twali gututema ebintu byajja lwakugwa naye twebaza Mukama nti Yesu Kristo mulamu yajja okuzzaawo omuntu mu Bayibuli kye tuva tumuyita Adamu owokubiri eyakemebwa omusota gwe gumu naye n'awangula ebikemo era naye gwamukema nakulya nga bwe gwakema Adamu eyasooka n'ekibala alye noono gwamugamba obanga oli mwana wa Katonda fuula amayinja omugaati olye Luke essula 4 onyolo okusatu n'olwokuna Luke chapter 4 verse 3 to 4 ng'ali mu kisiibo eky'amaanyi ennyo anoonya amaanyi ga kitaawe sitaani ayagala agwire wakati mu kisiibo ekyo era bw'olaba olumbibwa tekitegeeza nti oli munafu oli mu maanyi ate olina w'oyolekera waliwo ky'onootera okusomoka kati Yesu yali agenda okusomoka ajja kutulokola omuyaye n'amugamba amaanyi ago sooka ogalage fuula amayinja omugaati olye nagamba nti kyawandiikibwa era buli ye yafuula amayinja omugaati yagwa tofuulanga amayinja mugaati ndooza tukomewo ku lwokubiri twogere ku kufuula amayinja omugaati buno obutambi bwonna obwatambudde obw'omusajja eyebaka ku bakungu ne baani ekiri awo bakiyita kufuula amayinja mugaati kulya atali bala omwesiga otya ajja kulikodinga wonna wanaakutwala ajja kulikodinga atali mukyalawo omwesiga otya sigadde dakiika 2 simanyi tunakikola tutya ku lwokubiri tujjukire ne Mukama atuyambe kyekyo batwogerako ekisuula abantu kufuula amayinja mugaati yes wano omuntu kozi bw'aba ali mu kitongole kino social media ewezezza emyaka 10 ate tuli threat y'amaanyi naye omuntu asobola otusuula wano abeera munda muffe ng'afudde amayinja omugaati alye tumusasula bulungi naye asobola ofuna amugamba nti kwata amayinja gano mugaati tubbire ku byama bya salt Musumba ndowooza otusabire essaala kubanga kijja kuba kisanga bwe twayogedde kisa okutambula n'okweyongera wadde ekisiibo kyawedde ku Sande naye tukyeyongera okusaba ekisa era tukusaba oyongera okusaba okusaasira kwa Katonda nga bwe tusomye Zabbuli 33:22 olusembero dda lugamba nti okusaasira kwo ayi Mukama kubeerenga kuffe nga ffe bwe tusuubira mu ggwe bw'obanga ogenda kulya ekintu kakasa nga kivudde mu Katonda nsaba ekisa n'okusaasira bibere ku mmwe bibere ku ffe bibere ku Uganda bibere ku Isirairi bibere ku Amerika bibere ku nsi yonna ekisa kya Mukama n'okusaasira bibere ku bulamu bwaffe ffenna Mukama abampeera omukisa
wiiki ebabeerere ennungi muwangule. Shalom, shalom, shalom.